Aye genina okuva mu bisowaani byange ebyekusifu ambasada wa Uganda mu UN gwe bayita Ayebalani Adoniya Ayebale yamaze okuteekawo enteesaganya wakati wa Kyagulanyi gyali ebweru ne gavumenti ya wano Mwami Museveni okukkirizaganya okubaako ne bye bakkirizaganya n'omutemwa gw'essente gwe balina okumuwa nakyo okukomawo wano nga tajja kukwatibwa na kuvunaanibwa misango giri gye yagamba nti muyeekera n'ebirala. Enteesaganya nga ne Bobi Wine waliwo osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti osibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde ofiidde olwaza n'okusoomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina Hassan Kirunda muna PFF People's Front for Freedom. Okay, People's Front for Freedom. For Freedom. Kibatawanyi. Kibiina kya byabufuzi kikulembera Dr. Kano Kizza Besigye. Tugenda kwogera naye ebigambo olunaku olwalero agenda sooka kubuuze Kirunda buuza abantu. Abatulaba mwena mbalamusiza nembeebaza okubeera nti mufaayo okugoberera puroguramu eno n'okubeera nga mukomentinga n'okugibeezaawo kuba singa simmwe tesobola kubeerawo kituufu n'okwebaza ababaka bataano mu parliament abaalaze enkizo ku tteeka lya protection of sovereignty bill. Asooka mukama wange Elias Lukwago bwe yalambuludde sovereignty y'abantu n'eryeggwanga nga Uganda kyekitegeeza. Neneebaza omubaka Abudu Katuntu bwe yalambuludde etteeka n'atuuka n'okujjukiza ababadde mu tteeka eri Abaganda nti bwe muliyisa mujja kuba musindise ne Ssaabasajja Kabaka okugenda ng'owa minisita wa internal affairs okumwebuuzaako ng'agenda okwogera ku kigambo kya siriimu. Neneebaza n'omubaka Major D. Lubega Segona olw'ennambika gye yalambise ku tteeka eryo nga lijja. Waliwo n'omubaka gwe bayita Honorable Paulo yalaze embeera abo bonna yobayi yabadde Paulo ani yes yalambise etteeka n'alijjayo nga alivumirira n'alaga n'obubi. Mukama wange Lukwago yaliraze n'okuliraga werinyaga ku bannayuganda obuyinza bwa sovereignty yaabwe eri mu article number 1 ey'eggwanga. Nalaga nti kati bw'oteekawo na kino eri oba ogijjewo ekimenyera ddala ssemateeka n'abalaga nti era ababaka mujja kuba mukomitinze treason according to the constitution. Kitegedde kati mwabaddemu ababaka be tuli mu kutunuulira ababadde ab'enkizo mu tteeka lino. Neneebaza n'omusi mubaka naye ye Musukulu mwasinga n'ababaka gwe bayita Imaamu Kasozi yalambuludde etteeka n'alaga n'obunafu bwa gavumenti mu kuzimba amasomero n'amalwaliro ng'agasinga gonna amasomero banakyewa bibiina byanakyewa be babitiisemu ssente ng'era bayamba gavumenti y'eggwanga. So abantu b'enkizo bakulu nnyo okulonda museeteeserezo w'eggwanga kuba abo bonna bajjeeyo era tusuubira nti ebintu ebyo biyinza okusesettula gavumenti okusuula etteeka eryo mu kasero. Okay, tweyanza nnyo tweyanzeege njagala tutandikire ku nsonga za Bobi Wine. Yes sir. Bobi Wine yabaddeko ndowooza ku radio mu America mu bitundu by'e Boston n'agamba ekisooka poliisi yagikuba ekimmooni n'afuluma Museveni sijjeno n'ebirala naye waliwo agayitingana agalaga nti Bobi Wine ayinza okuba nga agenda kudda mu ggwanga erya Uganda. Asobola okudda nga poliisi yagikuba kimmooni kwaga nti yasooka n'akola hiding emyezi oba ebiri oluvannyuma n'afuluma nga nabo bennyini tebategedde. Okusookera ddala mukulu Ssekanjako oli musajja ayakuzibwa mu bugunjufu ate n'obuyivu n'obugumizibwako kuba ebintu ebyo bibiri byanjawulo obugunjufu n'obuyivu
Muntu asobola okubeera omuyivu nga si mugunjufu. Ate obugunjufu bwetaagisa nnyo. Kati Bobi Wine ekiri mu mutawaanya n'ebigambo byayogera muweeye namba kyekigambo kye bayita obugunjufu. Obugunjufu si mugunjufu. N'ebigambo nga bw'obyogedde wano gende si jeno yakuba ekimooni biki bw'obiraba mu Buganda ebigambo bye balambulula ebyekigunjufu bifaanana byo ku mukulembeze. Ekitege njagala olabe ekiri e Iran olwaleero ne mu Amerika ne Israeli nti abantu abo buli lwabayogera oba mukulembeze wa Iran ayogera ku Trump amwogerako with a lot of respect even if tebakkaanya. Kati wano waddewo okuyisa amaaso mu mukulembeze wa Uganda nti Israeli niwe beeyogera ku Netanyahu asse n'abakulembeze baayo. Iran we beeyogera ku Netanyahu asse n'abakulembeze be Iran era bamwogerako with a lot of respect. Kumuwa ekitiibwa deni ne bajjayo we batakkaanya naye n'ebibi byabakoze naye oli alina abakulembeze kumpi 40 abe Iran be yakakola ki be yakatta ne banywanyi ba Iran basse nga Nasarala nyala tudde ku kya Bobi Wine kati nkulambulira nti kati enjogera y'ekigunjufu ekola nnyo mu kulungamya ebigambo byogenda okuba nabyo. Osobola okwogera ebigambo nga bya makulu naye nga tobyogedde mu njogera ya kigunjufu era bifundikira tebibadde na makulu. Tikati Kyagulanyi muganda wange gamba abamuhandolinga bamuyigirize diplomatic talk ey'abantu abali ku level eyagala okubeera president. Niwoba wasulako ku ghetto ng'akola kikasa ovayo n'ogamba nti oyagala kubeera mukulembeze waliwo setting ekola abakulembeze ebaawula ku bawagizi. Okitegedde kati eyo enjogera yonna gy'oyogedde wabanga ye yabadde abyogera kyogamba butami tonaabulabako ng'agamba nti Museveni si jeno mwina mutiitizi nnyo mu budde bw'olutalo yagendanga Sweden. Ate kati bw'otandika obyogera nti mutiitize ng'ate era gwe kenyidde same time ogambye abantu nti weemuludde bwemuluze okufuluma kati ate weemulula otya ku mutiitizi. Ekyo omuntu ne waba tategeera omuntu omugamba nti mutiitizi yo niwo okuba ebigere adduka ate gwe ogamba weemuludde bwemuluze. Okusookera ddala kitutandika nakyo Kyagulanye saawa zino it is hard time okulaga Abannayuganda oba kituufu yeemulula oba teyeemulula okupruvinga eri Bannayuganda bali no proof eriye okakasa eriye kuba okufuluma agaba olukusanga ofuluma eggwanga omumanyi yani ndowooza ebeeranga internal affairs government yegaba olukusa ku muntu okufuluma nekoneramu stamp nti bw'oyingira nekoneramu era oba oyingira era nekukonderamu okulaga nti wayingira ennaku z'omwezi nga 22 omwezi ogwokusatu okomyewo nga 29 omwezi ogwokuna oba ogwokutaano bikodi zo nezikola ki nezibaayo. Kati Kyagulanyi kituufu agenda tupuruvinga oba yeemulula oba teyeemulula. Kasola ba Kyagulanyi nga yakomyewo mu ggwanga nga tewaliwo amukutte ku kisaawe Entebbe aba alimba aba teyeemulula aba yayita mu process ki bw'akomawo ne bamuyoola abeera yeemulula kuba musango mulimu emisango egitaliko na kubuuza okufuluma mu ggwanga mu bumenyi bw'amateeka muki musango ogwo gwokka musango nga tonatunulira byeyogedde bweru tonatunulira biki byeyagamba wano nti muyeekera naye genina okuva mu bisowaani byange ebyekusifu ambasada wa Uganda mu UN gwe bayita Ayebalani Adoniya Ayebale yamaze okuteekawo enteesaganya wakati wa Kyagulanyi gyali ebweru ne gavumenti ya wano Mwami Museveni
okukkirizaganya okubaako ne bye bakkirizaganya n'omutemwa gw'essente gwe balina okumuwa nakyo okukomawo wano nga tajja kukwatibwa na kuvunaanibwa misango giri gye yagamba nti muyeekera n'ebirala. Enteseganya nga ne Bobi Wine agenda zibaamu yazibaddemu ate. Okay, zo zaawedde era yagenze okwogera ekigambo nti akomawo mu Uganda ng'enteseganya ezo zikoze eki ziwedde. So akomawo mu Uganda? Yes. Wakati mu kuteeseganya? Yes, wakati mu kuteesaganya. Ne gavumenti y'omutiitiizi? Ne gavumenti y'omutiitiizi. Eyo gye yaddukako nga yeemulula ng'adduka omutiitiizi. Omanyi kibi nnyo okulaga abantu b'okulembera nti olutalo lw'olugendako lwa kumenya mujenje ki kalu ate bali ne basanga buloka n'enneini nga gye balina okutomera abantu obatraininga okusinza ne kye bagenda okwenganga. Nemba mupiira gwe tuba tugenda osamba Arsenal bwe yeetegekera City ng'esamba nayo si bwe yeetegekera Man City oba Manchester United. Enteekateeka ziba za njawulo olwa ttiimu obunene bwayo n'amaanyi gaayo. Kati gwe bw'okakasa abasambi nti atugenda kusamba ka Wigan kanafu nnyo ate buno ne bagenda okusanga Wigan gy'obagambye nti nnafu nga y'amaanyi babeera disappointed era baluuzinga. Kati ndako ndikati tubadde tugambanga abantu ebbanga lyonna Dokitoria yawezezza emyaka 7 ng'ali mu kkomera ng'agamba Abannayuganda nti olutalo luno Mwami Museveni musajja mugezi nnyo ali focused ku kyaliko era kyaba ayagala abakikola ki aba akyagala. Ekyo yali atendeka abantu abagenda okulumba Mwami Museveni okutegeera kapasite y'omuntu gwe bagenda okwenganga nti si wa bulijjo. Kituufu. Era bagende mu lutalo nga bategeera nti gwe benganga si wa bulijjo. Ng'embeera niwezibuwala etya baba betegefu ogyenganga bagiyitemu. Kiringa ffe we tutendekebwa ewaka ewaffe ng'ogenda okuwasa. Muzeeyi wa kubuulira amazima nti okubeezaawo amaka si kintu kiki kyangu. Amaka galinga nnyanja gateeka ne gakola ki ne gataamuka n'olaba amayengo amaki amanene. Era omuntu oyo ateekeddwa ng'agenda okuwasa tasobola kulemwa bufumbo. Kati olwaleero ekitulemesa olutalo luno kwe kulaga abantu ebintu ebiri opposite n'olutalo. Kulaga nti oli mwangu nnyo. Ebyaddala Mwami Museveni mwangu nga Kyagulanyi bwagamba. Si mutiitiizi nga Kyagulanyi bwagamba. Aliwo yagamba Museveni yeeyita mugezi naye Museveni fala. Ekyokubiri kye ngamba Museveni mugezi. Ekyokusatu Museveni ali focused ku kyayagala. Ekyokuna ali determined. Ebigambo ebyo bigiza abantu mu Luganda babitegedde. Ali focused ali determined ku kyakola ki. Kyova olaba osobola okumuwulira ku myaka gy'aliko nga 8 ng'asobola okutuuka essaawa 8 ogw'ekiro ku 9 ku 10 ng'akyamiitinga abantu. Kyagulanyi essaawa 8 ku 10 aba akola ki? Ate ani amanyi? Aba yeebase. Gw'omanyi otya nti aba yeebase? Manya ku byaliko. Museveni yakoma ddi okuzaala? Kati Kyagulanyi yakoma ddi? Alina abaana. Ne Museveni abayina. Anti ate abaana ba Museveni mulimu abasinga Kyagulanyi obukulu. Anti Kyagulanyi ne Museveni emyaka siga. Kali kyendi mukubuulira Museveni tanywa njaga, tanywa mwenge, talina kitamiiza kyakozesa. Museveni bukyobaawo wali omulabyeko mu bubagabaga obwombu ali mu kirabu alina wakyaddeko nga ke babadde bakubiddemu Trump amasasi. Ate Trump badde bamukubidde amasasi era yabadde dina y'abakorespondent. Anti kabadde kabaga. Anti kabaga. Obubaga ne State House butegeka. State House yategesa akabaga kabannamawulire abalipotingira. Yes, naye abadde amaze emyaka egiwera bukyajja nga takagenda ko gwe mulundi ogwasoose. Kati kyendi mukubira si details za kabaga. Ndi mukubira ddirwe wali owuliddeko Mwami Museveni ndi ali mu bubaga obufaanana bwe buto.
naye Kyagulanyi yaliko mu Kivulu wano ekyakusaasira Kyagulanyi tuyinza okuba tumaze emyaka 5 nga activities zasinze okuba nazo zambaga bwezito na bivulu by'abayimbi kati naye muyimbi kati ebiseera Kyagulanyi wabeerera mu Kivulu Museveni aba atudde n'abalina okumukuumira mu buyinza okutegeera ngeri kijja n'abukuuma ebyo byali kyotegeeza kye sinaba kutegeera kyemaze okutegeera nti ntematema kapase ya Kyagulanyi ku Museveni gwayita fala naye temulimu ebigambo ebiteebwa mu bantu nga gwe tukumanyi nti olemeddwa bulemeerwa kyolina kugamba bantu ng'olina okulyetingawo ebiboozibozi ebitagatta mu lutalo ebikonya olutalo kati byogamba nti ono sijjeno bikonya olutalo yes kituufu sijjeno waliwo omuntu ayeekera n'amala mu nsiko emyaka 5 n'akuba gavumenti eyali mu buyinza nevaako n'ajja nga ye pulezidenti ate n'ogamba nti fala yotaba fala sebo oyaba muntu mugezi waliwo sitting government eyaliwo omusajja neyesimba mu kalulu nga Kyagulanyi bwe yakoze bwe kaggwa teyadduka eri ggwanga gamba nti adduse agenze bweru nti yeemuludde teyemulula yalangirira bulangirizi nti ayingidde ensiko okunoonya obuki obuwanguzi bwe bamubyeko teyayingira kunoonya buwanguzi tebwali bubwe baali babbye Obote baali babbye Ssemwogerere Obote yali abbye Ssemwogerere bati ekyaliwo ekituufu nti baali babbye akalulu ne Museveni ke yeetabamu naye nga Museveni ate yali amyuka muwanga yakulira akakiiko akategeka ebyokulwa yes naye ye teyadduka yalangirira nti ayingidde ki nsiko era mu nsiko n'afundikira nga gavumenti agikoze eki ng'agikutte emyaka gye 5 mu myaka 5 Uganda egenda ku celebrating independence ey'okuweza emyaka 6 tugenda 5 tuli awo 6 yes kaga nga 4 ku 3 nti ku myaka egyo Amini yafugako 8 Obote yafugako emeka Obote naye yayingira mu 6 Obote 1 Obote 2 Obote 1 yafuga emyaka naye ndowooza simanyi yafuga nti kati bw'obabala bonna Obote Amini Yusufu Lule Binayisa n'obala Ben Kiwanuka n'obala ne Lutwa Sekabaka Mwanga Mutesa yes ate Lutwa abo bona baali olwedde mu nsiko nga balwana tubalaba no ba president kati abafuganga si byagindi ebyo baga nti balayide ne bakola bwe bati ono naye kali kavuyo nga government erwana naye nafuna agwatayiza era naye yakwata tabalibwa kati abakutte mu bona wo babala ku myaka 6 nga mwena Uganda je yakabaawo Kachange funo boto wazi sije yakabaawo ati jabanti je mitongole kati Uganda baddewe myaka era abakulembeze betu badde tubalabe baba independence sibaze bazungu okufuna independence kitegeeza anti lwe lunaku lwe wetongole okufuka gwe Uganda kachange funo boto wazi we baba kulembeze bembadde nkubalira abakafuna era sibazeeko basanduko ba governor mbaze bano kati wo babala mu myaka egyo bano bonna bafugira mu myaka 2 nga 3 bonna babakulembeze bwe baba 9 nga Museveni wa 9 omunana gwafuga emyaka 2 nga 3 joka Museveni ye afuzana 40 kati kunza ategeera oyinza okungamba nti oyo ye mutitizi tutematema kale bigambo si mutitizi oyo sebo oyo aba mutitizi ku myaka 4 ku myaka 6 Uganda je yakafuga nga bali 4 bagabana 20 ono nga ye atutana akutegwana mweji 5 yakufulumiza ne mugwanga ng'obombo ng'ogamba wekwese ng'atefe bakirunda getulina tumanye nti era ne mukufuluma ako yakuyambako ofulume kati osobola okungamba nti oyo ye mutitizera ye munafu nti munafu oyo ne mukufuluma namuyambako akati omutitizi
era oyo omunafu ennyo. Bobi Wine kati yakavuganya ebisanja ebi si myaka 10. Myaka 10. Kati kiki ekimulemi omujjako omunafu? Alaka kyanyiga mapensa. Kiki ekimulaga ekikugaana okujjako omunafu ku myaka 10? Omunafu okubamu ebigere n'adduka. So nze banasitwago mbakakasa nti Mwami Museveni tuzimbye netiwaaka zonna okusooka ezimunafuya mu byenfuna, era wasaa zino bw'otunula enkonome y'eggwanga olabira ddala nti Museveni talina solution yaayo era takyasobola gitaasa. Naye akyali w'amaanyi olw'amagye. Security wise akyali w'amaanyi. Yes, security wise saawa zino alina amagye Somalia, alina amagye Southern Sudan, alina amagye Congo, alina amagye Central African Republic, nga tonnateekako nagaliwa Uganda. Naye ekyomugaso Museveni kyatuyambye ekiri mu weakness ze tutunulira nti waawo osobola okumuyita ku maanyi g'amaanyi n'omunafuya. Nga bw'olaba ono yali mu Bible gwe baasala enviiri ani? Gwe baasala enviiri? Gwe batta oluvannyuma lw'omukazi omuzuula ekyama nti amaanyi ge gali mu nviiri n'azisalako. Simumanyi oyo yamanyi Bible. Wabyafaayo wa Bible. Mwena temusoma? Tusoma naye abamu tetulina basoma se. Kati kale tudde wano kuwa Uganda Kibuuko Mumbaale eyali alwanyira mu bbanga era yasooka kubeera na mukazi n'amanyi obunafu bwe nti buli w'amaanyi waali we muteeka emitwe ku ttaka bwe muti musobola okutegeera obunafu bwe bukola ki buli, era ne mutegeera n'engeri gye mukozesa obunafu obwo. Kati Mwami Museveni alina obunafu nti Uganda terina oil reserve, nti Uganda terina food ki reserve, tetulina byaji. niwagwawe embeera emala wiiki namba yokka ng'emmere teyingira n'amafuta tegayingira, gavumenti ye tekola ki? Teyimirirawo. Tekati eyo nsonga otegeera nti obwo obunafu bwe tubutegedde obunafu namba emu. Obunafu namba 2 nti teyasobola kuleeka bannayuganda nga bw'olaba ekiri e Iran, nti Iran ekigisakisidingi ekirese okubeera successful mu lutalo luno, buli muntu aliyo alina okumanya kwe kumu n'omusirikale oli asembayo waggulu abasinga abatuuze ba Iran, nti abannayuganda tebalina information. Omuntu yenna aba aleese obulimba bwe ng'abusabise bulungi asobola obatwala n'abakozesa kyakola ki kyayagala. Obwo nabwo bunafu bwa Museveni. Kati otuddayo ku Bobi Wine, ki ekiddako ng'akomyewo? Nti ekiddako giri emisango egisobola okumukwata ne gibeera ng'eminene bamaze ogiteesa tegigenda kubaawo. Kati okumukuumamuko ne kaali gitimase nti alwana kusinziira ne Mwami Museveni bwe bakkirizaganyiza nti akyayagala omukozesa okukuuma bano abalwanyi abalala nga tebavuddeeyo okujja ku front. Museveni baatya bagenda amukwata bamuvunaana ako akasango ak'okufuluma mu ggwanga mu bumenyi bwaki bw'amateeka. Naye nga yafuluma tebamanyi kyogamba? Anti koko yafuluma bamanyi naye bingi nti bakyayagala omukozesa bagenda amukwata kibeerere giiti eri abantu. Kibeere ng'ekimukakasa ti ddala omusajja baali bamunoonya naye nga si kituufu. Kuba ekyo nakikunyonyola mu pulogulaamu wano nti Museveni saawa zino kyeyamala okwakivinga ensi ezimwetoolodde zonna yazifuula disitulikiti za Uganda. Ekyo kyasibyako Siraaji. Ate kati kino kikyaliko okusibya. Besigye bamugja e Kenya ne pasipoti Lukwago yazikimayo. Owulidde omuntu ayayise mu immigration y'ensi neemukooneramu mu kugenda bamugjayo bujja ne bamuleeta. Ekyo era Mwami Museveni asobola kikola ng'oliwa Uganda, kati yakulaze nti ekyo yakikoze n'akima ba Kisumu 36 ab'e Katongo yabakima wali e Kisumu motero nga basambye ensambe ne babatiika paka Uganda. Nakati saawa zino tebakoonebwangamu nti baafuluma eggwanga ne Mwami Museveni abalinawa. Ekyo mu mateeka ziriwo bate wazifuula disitulikiti zaazo tosobola agenda kuyingirira sovereignty yaazo mu ggwanga. Kale kitegeeza nti ekimuwa n'amaanyi
nga neeri towulirayo bakomplaininga nti bayingiridde sovereignty y'eggwanga mu kukima abantu ng'eggwanga teritegedde nga neeruto omuwulira gavumenti ye tekola ki tecomplaininga kiba kimaze okulaga nti eri yafuuka disitulikiti yaki si kituufu eri nsi eyeetongodde anti nkunyonyola obwetengereze bw'ensi gye bayita sovereign tokkirizibwa kugenda n'okwata muntu yenna amaze kusala booda kituufu buli lwoba ng'osobola okikola ekyo nabali ne batakaayana kitegeeza nti enkolagana gy'oba olina n'ensi eyo eba yagifuula okubeera nti ebanga disitulikiti yo okitegedde kyenkunyonyola okitegedde gwe nkimanyi nti oli fuutu soja bino osobola okubitegeera mangu Kenya nsi yeetongodde si disitulikiti ya Uganda kati okimanyi bulungi kati njagala kubuuza amateeka agakola deputation ge bayitamu okudipotinga Besigye bamuyisa mu system omuleeta wano kiba kitegeeza ki tomanya intelligence ki gye basharinga intelligence no kino kiri mu mateeka kikugamba anti wabeerawo ensonga nga issues of national security nga tezijja kwanjulwa teziriyo ze bayita national security n'Amerika niwe beeyagala omuntu ye super power wano era ekiri mu kuvumaganya olutalo lwa Amerika mu Iran saawa zino kwe kubeera nti bamenye obuwaayiro bw'entalo olwaayiro bwonna mu ntalo tebukkiriza kutta bakulembeze bano basse eki abakulembeze kyova olaba ne banywanyi ba Amerika bavumirira Amerika mu kye yakola Maduro banywanyi kya bamuvumirira era kati saazi na Amerika ebyo bye byamuganya okulaba nti zi Spain zi Bungereza zi France zaani ezibadde zimuwerekera ng'obuwerekezi mu lutalo nti kati saazi n'oziraba zakubye step teziri naye tikati mu Uganda tokyasobola kugenda mu nsi za wano niwootoloka e Uganda oluba okuteeka mu passport ye Kenya bwoti Museveni akufunirawa e Kenya bwogenda e Rwanda oluba okuyingira bwoti mu system yaabwe ne bateekamu bwe bati e Rwanda mwami Museveni akukola ki akufunirawo bw'oyingira e Tanzania owa Suluhu era the same akukola ki bwogenda ate Southern Sudan taawo awo bakuleeta mu ngeri yonna gy'abaleese abeeyo teyeetaaga na kutwalayo majje ga wano gali gennyini gakukwata ne gakukola ki ne gakukomyawo naye ndowooza kisinziira ku nsonga ki zonna kasoba nti gw'olina obutakkaanya ne Museveni ez'ensi tebakyazeekwekamu obutakkaanya nga buli ku level ki ng'obwakyagulanye bwe yabadde alaga nti bw'alina ne President Museveni obutakkaanya bwakyagulanyi busobola okuba ku national security mu kulabako ate kati woba ovuganya bwa President oba ono buba ku ki kati ensi eri ku mwami Museveni olwaleero Kyagulanyi bw'oyingira e Rwanda n'olangirirayo olutalo gamba ngenda beesinga wano byenjogedde nkomawo nga muyeekera kujjako gavumenti kiki kyoba okulyetinze wakati wona n'eri ensi enkolagana ebeera nzibu nnyo eba kye bayita national security kyeki eba weeri eba teriiwo kyenkugambye nti ono kye yategeera nti naye okukuba okulwana olutalo lw'Obote lubeere successful meeting ezimu yalulangirira mu Uganda naye meeting ezimu ez'ebyokulwanyisa ne bwe batambuzanga strategic meeting zaali mu nduli Tanzania okitegedde kati Museveni nakitegeera nti waaliwo meeting endala eyaliwo ekigumaza netuula e Kenya naye nga wano balwana eyali e Kenya kana ategeera nti bw'otasika nsi zino zonna zikwetoolodde kuzizza wano kyova olaba abadde n'amaanyi mangi nnyo mu kusalawo abakulembeze ekyaba n'abeera mu nsi ezo era amaanyi ga Museveni mu kusalawo ani anaabeera pulezidenti wakati wa Ruto n'Odinga wagalaba n'akalulu nga kawedde nga bannakenya tebaagala bannauganda nga bakusangayo baali banyiigira bwereere kitegedde nga bakitegedde nti mwabadde n'omukono mu kuteekako pulezidenti oyo walabye ekyabadde e Tanzania nga nabeera abatanzania bagamba nti Uganda yabadde n'omukono mu kulemezaawo Suluhu ku bukulembeze Suluhu yakozesa maanyi ge Ruto yakozesa maanyi g'okuyiga era
tulina obuzibu bwe bumu obuli e Southern Sudan yaga nti okusibwa kwa macha n'okumuwamba kinako kwalimu omukono gwaki ebyo bimbu tikutebe anti naye mbu tabeera ku zero omuntu akuwa olugambo luyinza obutabeera lutuufu 100% naye luba ne percentage ki entuufu lubanga AI esobola okubanga eddoboozi lyo nga bagikozemu AI naye ebaamu era obutuufu bw'eddoboozi lyo kuba AI bagizimba nga bakozesa eddoboozi ki kati njala tuddeyo wano Kyagulanyi bwakomawo struggle waliwo eri gye bayita protestive vote kakuume kalonde kanoonye kalonde kakuume kabanji n'ensonga y'okukwata obuyinza ebeera mu lusuubo lwa percentage ki obutuufu bw'ebigambo ebyo bwali kubiri ebibiri byosoose kanoonye kalonde okakuume ebyo ebisatu ate okukabanja ekyo kyali kigumaza public baife tetwogera events tuanalyzinga situation nga bwekola ki bweri era bw'otunuulira operation kanoonye activities zazo waziraba tewaziraba ez'okanoonya tewalaba activities za nupu mu kunoonya kalulu ku byalo ng'eriyo bakansala aba MP baani aboganizing okanoonya n'olaba activity ey'okukunga abakalonda yaliwo n'olaba activity ey'okukunga abakakuuma tewagiraba batraininganga ne beagent tewagirabako ku kyalo gy'obeera ng'osagiraba gyembeera tolondere tobeera eno wakawalya gyembeera naye sagira wakawalya tewali bakumba baleeta abavubukavubuka baabwe awo ne babalaga tebabakola ki kati njagala kubuuza activity y'okkabanja wagirabyewa bukya kulayira maybe bajja kabanja ng'onaakomyewo bino byonna obadde ng'obiraba kuba ono bw'akomawo alina komawo ng'abantu beyawa kaadi ne leadership gye yaleka wano ng'ebadde mu organization efaanana ekyo kati organization y'okkabanja wagirabyewa nga n'ababaka bennyini mubaka ki gwe wasembeyo okuwulira ng'ayogera ku kigambo kabanja mu baalangiriro sina gwe naawulira kuba ne mu kuziika Honorable Nakimuli babaddeyo bonna tebayogedde ani yayogedde ku kigambo kabanja ndowooza olumbe tebayagadde lufuula lwa byabufuzi nnyo ate olyo byobufuzi olaba abanjiza lipooti ne batuuka n'okugamba nti oni basse musenga famire tegamba ekyo kati bw'oyogera nti ali ng'ova wano bw'ova mu ddwaliro e Mulago n'ogenda obanjiza lipooti y'abasawo ekalangala mu balimi b'ebinazi n'abavubi eyo statement ebeera ya byabufuzi kati eyakabanja kyenkubuuza babadde na activity nyingi mukaweeswa mufumbira lwe yafa wawulirako okukabanja mu kwogera kabanja wawulirako mubaka yenna oba Ssenyonyi oba Zaake oba bonna abayogererayo kuweeswa bayogera ku kabanja kati activity yaako eriwa bagikolera maloogi babeerayo kati gyembuza era activity ebaddewo enene tubadde tulaba bajje n'abamu abalwanyi beeyo nga bafulumya butambi bwa maloogi abamu bafulumya kati lwaki ono bwafuna space ebyazoganya obadde tobiwulira bwafuna space nga tayogera ku nsonga za kabanja Kyagulanyi anti naye kennyini ekyo kyaggwa kiri kabanje yali ddiiru ekuuma abantu n'obagumaza nti waliwo ekikola ki ekijja naye nakugamba no mpologulaamu ziri ez'emabega baziddayo nti pologulaamu ya kabanje Kyagulanyi yagenze okufuluma ano nga yawedde bagikanyako nani bagikanyako nani bagikanyako ne muganda w'omukulu onagana obeera omujulizi namunkakeera muganda w'omukulu w'eggwanga kawejumbira sure eyo yali ewedde era eyo ye yali mu binonogo bye bakkirizaganyako nga n'okulonda Lord Mayor tekunabaawo eyalimu n'okumaliriza kw'okulonda Lord Mayor bamubawa batya bamubawa
tewalaba nti bali mwezi abantu bebamulonda sekanjako tewakiraba bannaye sekanjako bannaye kyogamba abantu abalonda Lord Mayor balina enjawulo n'abalonda Nyanzi oba abalonda Waiswa Mufumbira ntebayina kati bagenda kungamba lwaki bali tebabalangirira ne bali mwezi omulangirira waliwo kalatasi waliwo akalagaana akayita kati naawe oyagala kungamba nti tebalangirira Nyanzi kuba teyawangula kalulu Nyanzi ate nze sina proof ya Nyanzi oba oyagala kungamba tebalangirira Waiswa olw'amaanyi ge wali olabanga munnamawulire Luyindi ge yali gendaka ozo Luyindi yamuwangula muganda wange bino byabadde selective musoka tuula ku mmeeza ne mukanya era Ssenyonyi ekisolo kyali kimulya nadduka nga yadduza constituency etaliyo bwe bamala okukanya n'abakulu nengamba Bowe Ivan Bowe nti omusango guveeko bali bagumaliriza era bagenda goba omukulu yamaze okukanya ebyo byonna zenteesaganya zaali mu kujjawo ekyo kabanje kyova olaba tewali mubaka wa Nuupu oba ku TV oba ki Musisi yabadde ku tteeka lya sovereignty bill wano namulabyeko ne mukulu Nsibambi ku TV emu wamulabyeko nga asiibula nga agamba abantu okabanja kyogamba babivirako ddala ebyokabanja biriwa niwo byogerera ku Nuupu oba musibe bakuyoola saawa zino n'olinya ku Nuupu wali ng'oli memba w'amaanyi nnyo nti w'amaanyi n'ogamba kabanje tovaawo era ogenda wala patrol bbiri nga zisazeekaawo nga bakukanya ku Nuupu kyetaagisaawo ate mu sirikale kubeerawo ni Nuupu oba temujagala bwagazi kubanga alinnya mugaati gwammwe kale tetujagala era ffe twagambye Nyanzi okujja okuwa ku bali obujulizi Nyanzi bamukuba propaganda balabika kati ffe naffe emitwe gyaffe gikyali awo Nyanzi kyeyayogera ku bantu bano omanyi abantu abalabi b'omukutu guno bagezi nnyo baawukana n'abalabi emirala nti Nyanzi yali ne ku TV Lunye n'agamba nti bamuyita wali ne bamugira vidiyo ne bamubuuza abo bamanyi n'akkiriza nti mbakola ki mbamanyi ekyo yakyogera mu kamwa kwe ku radio ku TV yali sanyuka yali ne kungu n'addamu n'amubuuza mwami Nyanzi siwulidde bulungi wakola otya banzigirayo vidiyo ne bambuuza nti abo abali omwo nanga nenondamu be nali manyira ne mbawaayo ne gye babeera kati saawa zino aba akyasobola okuvayo n'agamba nti si eyakkiriza okuwa obujulizi gavumenti eyagala kumanya baali mu vidiyo Nyanzi kenyini yeewaako n'obujulizi mu public nti yabagamba nti yeye yabawaayo kati okujja wano naga nti bagenda muleetanga omujulizi nga ate wali yakkirizanga naye akikkiriza nti yakibagamba kyetaaga mu sayansi wakugenda ku Harvard nanti proof teri ku TV nti state tejja kusinzira proof Nyanzi yennyini yali akkiriza nti baliwe bamukwata nga akola statement bamulaga vidiyo nakujjako nga yakola statement n'alaga mu statement wali nti bano yali abamanyi n'amanya gaabwe n'agawayo ne gye babeera yakyogera naye Nyanzi balongo bamukubye ne bamufulumya Nuupu nga tategedde be bamukuba omanyi bamuteeka mu kintu ekyo ne bakipulaninga kuba ekyo ekintu kyapulanningibwa abantu nga 3-4 yali birthday yani ya fade waabwe kyeki ali abamwita father yali ya principal kati ayakulembera ogitegeka yali muka fada Babi Tungu owokubiri yali Rubongoya ng'organizer secretary owokusatu yali Katana kuba yayisa sente ezigula 2 zagula engato zagula uniform ezakola kyazi ayayisa sente ezo zisanctioninga zikole secretary general twezala n'ateeka mu nkola mu kugula ki ebyambalo 2
ayateekateeka byonna ebyaliwo kekisi bikina kine tenti n'okuzoganizinga yali babiki Ettungo. Weebuuze lwaki mu abo bonna bakwata Nyanzi, bano teri yakwatibwako. Era Nyanzi bamukwata bamutega wali nga ye A1 naye alambula enyiriri mwenyini Kyagulanyi waali takola ki takwatibwa. Ono jajja mwenyini yabagamba ono tumufulumye takyalina makulu. Era Nyanzi kye bali mumukola kya kumufulumyawa wabweru. Era ye yawedde bambi musajja wano kuba bamuteeka wali nga A1 state nemugamba nti kati okukkiriza okubeera A1 tukusibe n'okukkiriza okuwa obujulizi okkiriza ki? Nyanzi nakola Kyagulanyi oba ontangonta oba tontangonta nawe yinga ku option eziriwo olaga nagajja ku kyesatu nagajja ku mpinguza owulira lwe luyimba lwe yalimu olwamutoowe amutunulira okkiriza okubeera A1 okulidinga ba Edi Mutwe choosing keki Nyanzi agenda olaba agenda mu kalulu emyaka gimugenzeeko akutuse ebyekomera tajja bisobola n'olutalo lwalimu alumanyisirwa ddala ne bakusiba obeera mu bitali byaki kuba Nyanzi ekyakimanyi olutalo luli sirwaki sirwa ddala kikyotegeeza sirabimanyi kuba Nyanzi abadde mu byokuzimba mutowe. Nyanzi yalinga taata wa Kyagulanyi yamukuza yamutendesa ebyo. Nyanzi naye yeegaana agamba nti ye tateesanga nako yagenda wo obujulizi. Kuno si kwegaana kati wabanga si teyeegaana nti yakkiriza okuwa obujulizi anyonyole bunyonyozi Bannayuganda ye lwakyali bweru nga be yali akomandi nga bali munda. Yagamba bamukwata anti olwaleero omusango oguvunanyibwa Edi Mutwe oguvunanyibwa Waiswa oguvunanyibwa Sauda Madada oguvunanyibwa Bobby Giant komanda wanu mulwo yali wali mu parade nga yabawa mu Gindi bwete yagibwako fatuwa gye balina okola yali Nyanzi. Kati waba teyakkiriza kubeera mujulizi mu keesi eyo ye nga A1 kuba ye A1 mu fayiro eyo kati ye A1 abeera atya wabweru nga bali munda. Ontegedde kyenkubuuza kati nga 15 bamuleetanga omujulizi yakikkiriza yensonga emuteese wabweru nga bali basibe ye yenyini yakikkiriza nga bamuyodde. Nkugambye niwo bamuzibe ensonga eteese Nyanzi wabweru nga ye A1 ku fayiro eyo nga bano banne bonna bali munda tebateebwa. Ensonga yali yakukkiriza kubeera nga ye state witness nga bwe walaba ku musango gwa Kajubi Kato Kajubi nti ayasala obulago omusawo teyasibibwa yali wabweru ne bakwata Kato Kajubi saponsa ono najjanga omujulizi nalumiriza saponsa kana saponsa nga bamutaddeyo kati Kato Kajubi kati gwe twalanga bali be basiba nti wano ekyakyuseemu nti basaponsa b'ekintu ekyo n'abakiteekawo wabweru Nyanzi tugende nti kyenkutemeratemera nti ekiteese Nyanzi tekyetaaga Nyanzi aveeyo yeegaane ku musango gwennyini okubeera nga ye muteesiteesi ye komanda ne bakomanda banne bonna nga bo bali bweru. Tuyinza n'okulowooza nti Nyanzi yekka ye mujulizi nga ye yavuddeyo mu mawulire naye neera tukyanoonya lwaki Lubongoya ayasanctioninga sente ne katana ezaagula ovolo n'engatto ziri ez'ekinamagye abaana ze baali bambadde eyo proof state tegiina n'obukofiira proof anti ekintu bwe kibeera nga kibadde ku kitebe kya kibiina secretary general ye head of administration ku kibiina ky'ebyobufuzi. Omanyi ki buli mwana nti yeegulira engatto ze ate kisoboka obujulizi obukakasa nti ono tekisoboka lwa nsonga Nuupu yo yennyini erina polisi wali gwe tosobola kuba bukofiira bwa Nuupu naki n'obutunda era bakusanga kiba kibi.
ani abukuba pate yerina olukuba netunda mwena abagula mugula kuki pate sebe eri business togizanyiramu eriwa business eyo ekitegede nti kati n'okutegeka parade eyo tosobola gitegeka nga tolina lukusa lwa secretary general yakulira administration. Nze kirundo olwabisobola kuva buvi wano nengenda ekatonga nga sonyonyodde mukulu Ssemuju oba Alodi Kaija oba Okero Kennedy nti nina activity gyenjagala okukolerako wano tekisoboka balina soka kuwa lukusa kati kirunda kati agaba olukusa ku bintu byonna byonna ebibeera ekavule ye Rubongoya kirunda afulumya sente zonna ezikola ekintu oba gula tenti oba kuteekawo butebe mu tenti oba kola ki ye Katana kirunda yesem Kyagulanyi bw'abeeranga ku radio ya Boston kwe yabadde lwaki ta addressing ensonga za protest vote ono gwe bayitanga state witness Nyanzi n'ebirala. Kyagulanyi mwekyo sijja munenya kuba yali wa mazima nga n'akaluta bana nominatinga yagamba abantu nti mission gyagendamu yakunoonya babaka 10 mu parliament yakyogera agundi yakyogera muwanga yagamba target yaabwe yabaka 10 mu Buganda. Kyagulanye press conference eyo yasooka okwogera yali Kyagulanye n'ayita deputy we in charge of Buganda. Kyengambe ekyo deputy yakyogera ekyo kibiina kiba kimaze okyekanyako deputy communicating official statement kituufu nayogera mbozi za deputy nga deputy wa Buganda yalina target eyiye no teba yiye eba police ya party ababaka 10 mu Buganda si mu Uganda anti bakirangirira kyogamba mu Uganda bakugamba be bali bagalamu era bategeera nti mu Buganda we bafuna ababaka era ne bagamba nti bagala ababaka 10 mu Buganda ku babaka 57 n'opube yali efunye mu kisanja kiri yalina ababaka 5 nga bava Buganda nga ababiri omwali Nambeshe nekibakutiko owejjinja be baali bokka bava ebweru waki wa Buganda kati baali bategedde support base yaabwe weekola ki weeri nti ye Buganda ne bakulangira nti mission eyakanoonyi Kalonde Kakuume baali bagikolera mu Buganda ku tageti y'ababaka 10 kyamukisa mu bimu babaka 10 bwe banegotiatinga omukulu n'abawakaana ekitegeeza bali bawezezza ono yagana Buganyi balangirira no banegotiatinga ne bakkiriza oli n'abagamba nti sobola kubakkiriza kumpamba mu Buganda wali buyinza n'agamba nina okubeera nga nze alonda chairman wa Buganda kokasi ekyo kiteesaako president yabagamba President Museveni ekyo ne bakimala ne bavuganya nabo ne bakikanya ne bakkiriza nabo president n'abagamba nti mu parliament eno oyagala nnyo Ildaman muyimbi muno naye nze njagala Amelia Kyambadde alina emirimu gy'alina okukola tebakajjaawo ne baselectinga buselectinzi bantu baabwe kubanga omuntu okumulonda ne bagana omumulangira ekitegeeza tebali Museveni yali agamba nti ali mu parliament weeri naye mweni alemu mwonna ayagalamu omukazi Omuganda ng'ate asagala ng'ali bw'ati asanana alinga mulaalo nga Amelia Kyambadde Amelia Kyambadde asanana wa naawe omwetegereza tomutegeera omukazi omukadde aliwa Amelia mu parliament kyogamba nti namera asinga Amelia Kyambadde Nyaasi obadde otya naawe ebyo bive nako muna kirunda si buli ntento nti yebeesinga amasavu kirunda omanyi abasajja bagamba gwe katoluwa PFF kubanga Lukwago bamuwangula Ssemuju bamuwangula baile Ssemuju nze yanuma yekka Lukwago myaka 2 ali ku consolidated fund tamanyi mafuta tamanyi ya time tamanyi ddwaliro balijja ya sente mmeka kati ngaga nti mmwe abaliwo mu lutalo mulwana bano olwokuba nti nobazire kubanga mbona mmwe era mwali muzannyo gwe gumu ne jjajja nga bano gwe mugamba gwe bali kati bali be bagamba gwe ogamba otya nze njagala kuwulira biva mu ggwe kati gwereka kugamba nti bali bagamba oba gwe ogamba nze ndi mukubuuza
oyinza obanga gwe kenyini gugamba kuba kyenjagala okumanya nti Kirunda yali mu lutalo olwo ng'alubeera mu nze Kirunda gugamba nali mbaddeko mu lutalo lwa Wokotowaaka ne babalyamu olukwe ab'ekajjansi bakimanyi batugala ne batukuba tiyagaasi mu kifo kimu mu kasaayi nga bakasiirize bwe bati nga tovaawo ng'okutaasibwa olina ogamba munno n'akufukira omusulo mu ngalo n'ogunywa naawe n'omufukira ogugwa n'ogunywa okubeera ng'ofuna obulamu okufuna obulamu simanyi oba fe okututulugunya mu nkola eyo ekyo kyekyobugagga kye twali tufuna tubeerewo eyokuteeka awantu kwa bino ebintu bali tubikolera mu public mu bantu nga babiraba Wokotowaaka baali batutidde Kajjansi nga buli omu alaba ne tujja Enamasuba awo yali akasaayi we twakuba ne batukuumireyo paka saa 7 gwa kiro ne tugenda Kawempe Mulago wali ku ddwaliro ne batukuba abantu ne bavaawo nga bafunye enjale Besigye baali bamutidde Katwawo nga batuta kati mbuuza mwekyo kye twali tufunye kwa singa twali malale singa twali nga tubeera malala ga birthday party kukola mbaga kulinnya nyonyi genda bweru kwekubisa bifaananyi bwe tupostinga singa byebyo naye ebintu bye twalimu ebintu we byalinnya nga kati we biri mu 2011 Kampala yayaka omuliro n'eggwanga lyonna ne bigwa bbeeyi ekyo ffe twali tukifunamu nga bano betulwana ebintu bikebbeeyi baali tebafuna kwafe twatandikirawo Wokotowaaka situation yali ey'amafuta yalinga kati bweri situation kiro ya sukaali n'ebintu ebirala byonna byali byambuse nga biringa bubikola ki we biri kati ffe tuba twali tukola ne Museveni nga bano bebabadde bamulwanyisa kati ki ekiriwo saawa ze bamenya abantu ku makubo abatembeyi babagobye mayumba g'abantu bagenda gamenya etteeka erijja kuba na Uganda obuyinza bwonna ebyenye erisinga ne togikwatako amaanyi lize ffe kutogikwatako ffe twali mu leading utale era walukola ki walulaba saawa zino nkubuuza n'emisolo emipya emiyitirivu zaze kiki ekiriwo kyolaba ekisobola okukaka gavumenti okukakanya ebyo ebintu byonna ebiriwo ebinako control government President Museveni yadde Kenya n'abagamba nti obanga tulina mafuta parking meaning nti price tuli mu liberal economy ate kati kyendi mukubuuza ate liberal economy umenya otya ebintu by'abantu bakiyimiriza ekyo kati babimenye babimenye kati ate mu liberal economy baleke buli omu akole nga tewali order kwekituufu nti gavumenti weeri era ye regulator buli kyoyagala okola regulator waakyo yaani ye gavumenti kitegeeza nti terina kwegaana nti teri mu buyinza okujjako Mwami Museveni nga yabadde atugamba nti gavumenti yange yagwa ddala kubammwe bannayini temunnamanya nti yakola ki anti statement eyo yadde etegeeza ki yabadde edduula yadde tuduulira nga Maria Antoinette yabadde baduulira era Mwami Museveni saazi ali mu kaweweevu akimanyi nti bali Besigye abagugumukanga mu mbeera bweti n'aleeta ebimotoka bya tiyagaasi abataayize naki yamuteeka luzira gyali yawuziza emyaka gye7 era bw'otunulira statement ya Mwami Museveni abapakinge n'otula neya Kyagulanyi egamba nti Mwami Museveni si jeno kumpi zonna za lusaazi oziraba nti zifaanagana balinga abeeteesa awamu nti gwe bw'oyogera kino nze njogere kino kyembadde nkubuuza nti mu kiri ekibuuzo ky'obadde obuuze kiri ekinene nti ffe twalina nsaalwa na biki gwe mbadde nkubala opime situation bwe baali batwala amabira ki ekyali mu Uganda ogataasa kyaggwa kitya ending point yali ki era bagaleka nga amasasi gali ku street nga tulwana tugana nti ago tegagenda byaffe tebyali bya mu office na press conference owulidde bwe babadde batwala emwanyi ki ekyabaddewo bagitutte etteeka lyayise anti etteeka lyayita naye ki ekyabadde bafuluma ne bakola ki bafuluma parliament muluka kijje wasanga owakiseko oba ekitundu ekirala nti abantu bavuddeyo mukulembeza abayimiriddemu balwanyirire emwanyi yaabwe
bakirabawo neyo ndowooza abantu babikomya abantu sibe babikomya bane Dr. Besigye wanabadde yekalakasa n'ekisamo mukaako ng'ava ekasanga ati n'atuuka ekaleerwe nga tewali n'omu amugoberera era batujja mu bantu kwaluwa paaka motoka za Besigye bazitutte zisembayo ate amaanyi we gatandikidde okolera nga mwami Museveni amaze okuimplementinga Kyagulanyi wano n'atwala support eyali eya Besigye kati ng'abantu balina okulinda statement ng'eva mwani mu principle n'agaana okwogera ate yajogera gw'ogijjukira yali ki wonna obadde osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero Asani tugenda kukoma wano olwaleero yesebo tutandikira olunaku olulala ndowooza tewali buzibu wonna obadde osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero ne Asani Kirunda munna PFF People's Front for Freedom ekibiina ky'ebyobufuzi mwafunye abaka babiri Nyakato ne Betty Owori Okyani kyo kiyita kyakuzannya si kyakuzannya tukome wano leero tutandikire awo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera